Johnson Nalukola. Owaayi nkunoonyezza kuva misana. Franka yankubidde ku maca n'aŋŋamba we baatutte Hajjat mbirimbiri gwe wabaddewo era yasoosera aba vidiyo yo ku TikTok. Nabaddewo. Nkunoonyezza nga bw'owulira. Ki ekiriwo? Mweri muganda n'okusookera ddala atulaba agenda maaso n'okuba nga osubscribinga likinga ate tube nga tutambula. Ndi n'omusajja yabaddewo eggulo nga Hajjat bamutwala ebyasa. Jagala tuwe soko tunyumize kyadde kitya. Bya Hajjat byadde biwanvu nnyo. Mwaze nabadde waawo ku Nasser nga nyina byendika awo munnaye nga bw'omanya emirimu gituuka. Nange nadde nyina byengobako. Naye nabadde ndi awo nagenza okulaba Hajjat. Ngwatuuka nga bw'omanyi mbadde simumanyi nnyo naye nga bw'omanyi omuntu ng'omulaba mawulire oba omutegeera. N'ensiko ekifaananyi awo naye saabifuddeko nnyo n'enzira ku byange. Naye we nalabye vibe y'abantu nga batandika nti ye okusooka nalowooza nga serebu. Omanyi serebu naye ate ne serebu ennaku zino tebabayayanira bwe batyo. Naye abantu nalabye nga bateekawo nnyo embeera. Nga balaga mu kavidiyo twalabika abantu bangi. Abantu nga bangi. Katolobo bawera batyawo. Waliwo yayise nti Hajjat. Waliwo abodi yasobola okujjawo nti yuyo omufere. Kati ng'omanyi ababoda bagoberagana. Kati we bakyogedde ne babanga babivaako ye n'aleberako n'akiddamu ogwokubiri n'omunne n'amugoberera. Nageza okulaba n'abatambuza obuveera n'abakola kibo nanga bagoberera yuyo ngamba ate mufere kingenda okulingiza nga Hajjat waffe wa bulijjo ata ali mu mawulire ennaku zino. Ne ngamba gano we gansuuka nabaddewo wali wennyini Hajjat nga mulabako awo bayibu n'erinnya Twafudde twasimika kuba obusimu akola ki. Hajjat yasose bifuula bya bulijjo. Gamanyi just bantu boogerako bugezi. Ye nadda ku bintu bye byadde bimututte. Ekizibu kiyasanze nti yabadde ali mu process ya misango ate ng'emisana yabaddeko ne Minister Balamu. Nengo yate by the way nengo yadde takyusizza. Yabadde ali ku mission ye. Yadda byagobako nga yadda process ga kyao yaddaze ku mwe bye mwogeramu abamawulire mwe bye mwogera oba bye yabaddeko ne munayenze engeri gye nabaddewo Hajjat nadde manyi oba agenda kugenza fulumya. Ekizibu kiyasanze nti yagende mu ngoye ezimu ate ku budde bwe bumu ate ng'emisana twamulabyeko ne full figure ne tumulako ne Minister Balamu. Hajjat asimatuka atya tudamula mikono gya polisi. Hajjat okusimatuka yasose n'abiyita amannyo wenu abantu ne bajjulwa Bible n'erinnya kati mu kulinnya omusirikale waawo ku Nasser ye yasembedde n'atuukawo yasose mukolera sayini. Hajjat nabanga n'omusirikale amutegedde nti gwe baliko nti baliko Hajjat kuba omusirikale yoza yadda kyamutegedde nti Hajjat alinamu olugezi okitegeera kati Hajjat bamukolera sayini omusirikale kwe kubanga n'amubuzaawo polisi yayanguye okutuuka. Polisi yatuuse ku speed ne omusirikale singa yagambye nti polisi yazero akajagala lukana kabadde kangi nnyo kugambye Hajjat yafuuse serebwa. Hajjat avaawo atya. Polisi yamukutaawo yazze n'emutaasa nejja n'emugjawo era polisi mu kumugjawo n'emuteekako awo ku mmotoka zaayo nga wozimanyi Hajjat n'agendako naye ng'abasajja banyiivu nalabye abasajja nga bakambwe ng'abasajja banyiivu naye ng'era Hajjat omulaba si oli omuntu atidde nnyo. Hajjat alina ekkonfi kyogereka Hajjat alina ekkonfi. Emmotoka abantu ne bagyetoloola yuyo bayogedde ebigambo bingi ze bisigala na kwogerera mu kamera ze nkubuulira kuba nabadde wali maaso ku maaso emmotoka n'ebulirayo nga bamutwala naye ng'abantu bagigoberera bugoberezi yuyo bongerako ebigambo ebirala abamu nga boogera birala nnyo. Kati olwo yadde alina omuntu gwe yazze naye yenna oba walabye Hajjat yekka. Nze Hajjat gwe nalabye yekka naye teyabadde yekka. Kati oli ye yabuzeewo polisi mu kumutaasa oli ye yatidde mangu ati Hajjat serebu ku budde buno okitegeera ku budde buno serebu ne polisi yalabye Hajjat nga gwemanyi ku budde obwo era gwe yakutte n'emutaasa. Kati oli yalabye nga tebamumanyi ndoza naga kanve wano naye kizibu nti simanyi nakumanya kuba Haji ndowooza yabadde akaguddeko Hajjat tava kugenda ku Nasser ate Haji yayabye badde bagenda mukola kazannyo okweka vice versa. Ate tubadde tetujja kwogera tegeera bufere bwa Hajjat webale nnyo naye ate n'ekirala nga tuzzeko mukobuntu Hajjat era asolubanga yadde agenze kukubisa buwandiiko bwe. Obuwandiiko bwe butya? Alina obuwandiiko bwe bwa photocopyinga era yageze ku Nasser. Wachi yageze ku Nasser kyekizibu bakubudde bunadashi maita amawuye gamutambulirako wakuba ekyokubiri wa boda yamulabisizza. Hajjat yajja kwebuuza naawe wadde ogenze ku Nasser ku photocopyinga buntu bwe oli muyayi. Ze siri muyayi Nasser si yabayayi n'ekisinziira kifo kye kiwabaddemu kuba eri Nasser wawanvu okitegeera
kati ffe twali tukwatagana mu danger zone webale nnyo eri danger zone era bwe bakulabawo balowooza bingi kati yowe yagenzi naye kati yo kankikubuzeemu ng'omukyaliwa bw'atyanga bukyanga Haji yalya tasobola kulya era we butya tuba tumanya nti bapanze kalala Haji ne bamuzaayo Haji ati mumaze mukolako emivuyo mukoze biki naye nekizulwa nga Haji yalya ati kati era ekizibu kiba kigudde nga olamanya abasajja ti omusajja wabeera n'abakazi bana wabaawo amutagaza kati Haji aba tali ku nnomo nga ye omusajja kuba nze nkimanyi Haji tasobola kulya buli kintu kyayogera olaba nga ayogeza mazima ate ebintu byabitambuza mpola nga Haji musajja mukwata mpola buli kyayogera olaba nga ayogera nsonga okumanya yina n'obujulizi wawe wagamba eti ezimu ayina n'ezi audio okitegeera ebintu ebimu walaba nga ayogera nga magala abibannyonnyole oli agamba nzireete kitegeeza Haji baba bakwata mukwate tasobola kubanga yalya naye Haji ati yakoze erinnya ati serebu era kati nze kyenjagala okugamba kati nnyo otulya naffe era nange nkunoonyeza gambe nze kuva ku makya ssaawa nga natandise okukukubira ku ssaawa zadde nga 3 nga sikufuna naye era nga nkunoonyera nkubuuza ensonga za Hajjat ate by the way kyampadde n'ekyokuyiga naye saagala abantu bakole zi sitanti zaabwe ngeezo kuba si sitanti byo byadde bya ddala kati ze nkubiriza bayimbi obadde okimanyi abayimbi mukwata Hajjat muteeke mu vidiyo oba muyimbi ki abantu balagiraba ngate lwaki tebagira abasajja tebajja gira Hajjat anyirira Hajjat anyirira ate mukazi muto kikyali kito omutege kitege yakyemayi bisheyi enamba zo batazo zisaba kati bwengero ko nti Hajjat tagenda kufiirwa omusango ne gunamusinga ebyo byonna byatadde mukimanyi obudde bwe biki ati se basheeka bagenda musasulira kuba no basheeka bayina sente zitayina werugo yo mugendo okukabira mbw ate biki Hajjat bagenda mukubira simba munazeeka amaziga Hajjat jangu tulabi bakwanda ekizibu mwatugambye ddala ate Hajjat akyalinamu omutima ogwagala ayinza okutwala vibe kato webale nnyo twali ku kooti Haji ate mpulira mbu wali kooti obawo ngate Haji ayita Hajjat baby nati kyamulemera musajja wa ati omukazi nga wamuzalamu abaana abamukazi wo bawamuzalamu abaana Haji mukazi wa anda kyamu mwizo okudde no mukabira Haji nga Haji yaluva mukomera ddana mali yewa wanji ngagera ne Hajjat oyo gwe twalabye kati baba balakati gwe kikyogirako basobola kudingana bajja kudingana kwata school fees mtu ayi abana ku ssomero waka ate oyo Hajjat goli kweli Hajjat yali yanobyenako yanobako yaddawo yes yanobako nenga siku vibe yakati ebitwadala twala bingi nnyo ne wemba musajja nganze Haji sisobola kumuddira sisobola naye nga baddaye yeyo scenario yatunyumidde nnyo nasubiddwa firimu eyo yatunyumidde nnyo ate singa kale lwakwano kati nawe boyagala kwa TikTok ne singa wakutera n'okwatira ne akavungano kabadde kanji abadde kanji nnyo ate nze amaaso gadde gatadde nnyo ku Hajjat kumutunira kumwekkaanya bulungi nga yoyo Hajjat ye mujjo kwenda bammawulire namusemberedde nga mulabye ddala ali wali kumpimpi nga mulengera naye nga vibe yo nene Hajjat yapuuse serebu byokusaaga naye Uganda nyangu yakufuuka serebu otya nagiraba wagiraba weyambulamu katini okolamu kaki wali ku X n'olyoka trending muganda kweyambula Uganda nyangu yakufuuka serebu anti kati leo ba weyambula ne Gloria Bugi serebu alina akayimba kamu serebu naye kati kweyambula anti bo weyambula obeerako wiiki emu era obeera ba serebu mweyala kweyambula anti oba wiiki eji bakutendereza n'obula okitegeera tukusenga tebakyakuwa kitiibwa kikyejagala Jonathan exclusive mwongere ku subscribing omukulu musanze wano aliena addagenda zanya kavolebo tuli kumuteesa mwekumire ku mutwe baba webale information kale muganda nange webale kumpa kunnonyaako abantu katubatereyo firimu ya Hajjat eyabadde wagibanyumiza